n'oyiwa okusiiba kwe kuba kutuufu era tekufwa kubanga si gwe oba weyagalidde wabula obadde weebase. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ati mu bantu abatanyizibwa mulimu abadde yeebase wabula oba okakatibwako okunaaba oba olina okunaaba omubiri olunaaba olwa janaaba olyoka osaale. Kusiiba kwe kuba kutuufu naye okukola ibaada ez'esswala n'endala oba olina okusooka okunaaba okusooka. Awo bwennyini aba yeekolakolanyiza n'avaamu amazzi nga mwennyini yafuusa ensonga aba yetigatiga n'okola bino n'okola biri n'oyiwa amanyi bagamba okusiiba kuba kufu olunaku lufa. Ate tolina kulya siiba nga tolidde ate olina okusasula Ramadani ng'ekoze eki ng'eweddeku mulala. Nensanga ayogera ku bantu abatwala Hawa okwagala kwabwe nga Katonda waabwe. Ate ffenna twalina bye twagala tusaba kutugazizaako awo tutya. Tabadde tafuuse shiriki oyo atunze kyonna kya alwana. Omwana bw'anaafuna eddigiri eno olwawa maze, bwe naafuna ensimbi maze, bwe naafuna omusajja n'enfumbirwa, era nga yakiini eri muki mu ekyo kyalwanira kyafuna. Oba n'aleka ekyalibadde kikolebwa naye nga olw'okwagala kwe nentya nnyo ngamba eyo si shiriki. Abeera shiriki singa okwagala kw'omwoyo gwo kukutuma okubeera nga okola ekyokugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, oleka okukolera ku ekyo Allah kyakulagira olw'okugoberera omwoyo gwo, eyabeera shiriki. Amma bino ebirala njagala nnyo mwana nga afuna digiri, njagala nnyo okole kintu gundi nfuna kola appointment si bwe nakola bwenti nja kubanga mazaawo, otaba shiriki kubanga omwoyo gubaako ne kyegwagala mu bintu eby'edduniya n'ebyakhera. Wabula omwoyo kasita gubanga gukulagira okukola shiriki n'okola, gukugaana okukola Allah bye yakulagira n'obwe n'oleka, gukukkiriza gukulagira okukola Allah bye yagaana n'okola, omwoyo nga gugookulembeza n'otuuka n'okukola shiriki oba ogufuusizza musinzibwa ng'ogufuusizza Katonda gw'osinza kubanga gwe gukulagira n'okola ki n'okola. Allah bw'akulagira ntokola, bwe gukulagira n'okola. Ndowooza kitegerekese. Sheikh, ndina ekibuuzo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Sheikh, munaku zobadde osomesezaamu oyogedde ku bantu beesi abagenda ku kabuli, bwe tusanga nga taata wange oba maama wange bamuziika saaliwo nenzija nengenda ku kabuli nemusaalira, nzikirizibwa bamba nkoze shiriki? Okusaalira omufu nga bamaze okumuziika ali mu kabuli abamanyi bakikkiriza n'okuba nti basaawo ebbanga ly'okukkirizibwa okukoleramu ekyo. Okkirizibwa bw'oba tosanze kusaalira mayiti otuuse bamaze okugisaalira n'okuziika nga bakoze eki bamaze okuziika, okkirizibwa okgenda ku ntaana eyo n'osaala ng'osaalira omufu oyo. Emanyiddwa essala y'omufu tebaamu kuvuunama, tebaamu kukutama. Omusaalira nga bwe tusaalira nga janaza eri awo, bwe baamu okuvuunama n'okukutama ebeera shiriki. Oba ogenze kuvuunamira ate muzimu oba ntaana eba shiriki. Naye osaala esswala eya Nabbi gye yasaalira abafu, temuli kukutama, temuli kuvuunama. Naye wabitamu ebbanga gwanvu abamanya bale bagamba nti bakiwa omwezi nga gumu okubeera nga ekikolebwa okuva omuntu lw'abaziikiddwa
omubaka alayhi salatu wassalam yagenda nasalira omukyala eyalondanga ebikyafu mu muzikiti gwe, eyayonjanga omuzikiti gwe yafa ne batamubikira. Agenda okubuuza nti oyo yafa n'okuziika twakola ki? Twaziika. N'aba n'enjoogo tamugamba, n'agenda ku ntaana ye n'amusaalira. Kati bw'oba okikoze okkirizibwa era otofuna musango kasita abange yafa musiraamu. Lwaki tetukolayo birala? Wabula kusaala musaazi kumusaalira gwe nokola ki? Bavaayo. Naam. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aseka batugamba nti omuntu bw'alya haramu oba n'ayambala engoye nga yazijja mu makubo aga haramu, Allah tayanukula dduwa ze. Naye butya omusajja nga yakuŋŋaanya maali ya haramu, oluusi yalya haramu buli kimu oba bya riba n'ebirala, naye oluvannyuma n'akola tawuba. Kati ekibuuzo kigamba asobola okusigaza ebyo by'alina oba abyejjako n'atandika buto okunoonya ebirala? Emaali bw'ebanga erimu obulyazaamaanyi, oddiza biwalyazaamaanyi ebintu byabwe. Sobola okubanga gwe omulimu gwo gwakuwola ssente nga bakuddizaako, oba okuwola ssente n'okwata ebizimbe by'abantu n'ebirala. Okukola tawuba, abantu baddize ebizimbe byabwe, abantu baddize ettaka lyabwe, ekiba kisobosa okuzzibwayo beera nga okikola ki? Eyo ye tawuba ey'obulyazaamaanyi. Kakati tawuba eya riba, Allah yaganda riba, oba olina okudda gyali wenenye, naye obulyazaamaanyi ebirimu biddize bannyini byo. Bw'ababa tebaliiwo nga baafa biddize abasika, abamanyi bagamba abasika mu baana be n'abalala bibaddize. Wabanga talabika tewali musika yenna gw'omanyi, biteeke mu saddaaka mu mirimu gy'obusiraamu. Naye nga tawuba wejjeeko hakki yonna etaliiyo oba olina ogyejjako, kuba bali bajja kukubanja ku kiyama, baba bajja gikubanja. Nolwekyo wejjako ebimu walyazaamaanya nodda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tegerekese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Shehe, kibuzo kyange kiriwo ekiti. Singa mwenna muba bamanyi bamashehe naye nga nimubeera n'ensonga yammwe nga ya busiraamu ne mugaana okugigonjoola ng'abasiraamu. Kampe example, gwe oli shehe ne shehe Ruth Wandera, nimubeera n'ensonga yammwe ne mugaana okugoberera Quran nga weegamba sharia, ne musalawo ne mugenda mu kooti y'ensi. Ofuna bulungi? Shehe mulwamulwa mutyewa Allah. Nenga mwena muli bamanyi nkyeŋŋamba njagala kibuuzo ekyo okiddemu, it's bit technical. Thank you so much. Aboosezza nti bwe mubanga mwena muli bamanyi baddiini ne muba n'obutakwatagana mu nsonga yonna ne mugaana okugigonjoolera mu shariya, ndowooza mu shariya, ate omukummwe n'agenda mu kooti zino ez'ensi bwe baba balamula, aba alamulwa atya? Kisinziira ku nsonga ezibaba bawukanyeemu ezibawukanyizza, kuba first of all tulina okumanya nti mubeera mu nsi nga teramuza shariya, kyekisookera ddala. Nga mmwe temusobola kugamba nti munaalamuza shariya nga muli babiri, mugambe nti kati shariya yerikola ki? Yeri kulamula, ekiba kizibu, kubanga amateeka gonna agafuga eggwanga sigaki? Siga shariya. Kati oli bw'aba agenze mu kooti, kisinziira ensonga gy'atutteyo, lwaki agitutteyo, asobola okuba nga ali kulyazaamaanyizibwa nga mbinaabizza mu shariya era tajja kufuna haqqi ye. Naye ate nga bwadde eri abatagenze eyo ng'akakasa nti biri nabo bikola, nziruse eno shariya eramula, naye ate eri boogera kugamba balamula mu bwenkanya. Kasita kiba nti temuliimu kukakasa nnamula za bukafiiri, nga temuliimu kukakasa nnamula yaki? Ya bukafiiri nti yentuufu,
ennamula ya shariya sinyenkanya wabula nga agenzeeyo just kubeera nga azza hakki ye ono nga amusinzizza amaanyi naye nga bwagenda eri bajja kukozesa omukolo ogw'ekyuma hakki ye agikole ki agifune awamu n'okukkiriza nti shariya yayina okulamula naye tetulamuza ki shariya awamu n'okukkiriza nti biri si bituufu kulamuza wabula mba ngenzeeyo ekigero ekyo ekitonotono kyensobola okubeera nga nkomyawo ki hakki yange aba talina muki aba talina buzibu obuzibu buli kukuba nti abadde asobola bano okubigonjoola nebanga hakki yagifuna nabanga takikoze. Ekyokubiri agenze ng'akakasa nti eri jjajja okufuna obwenkanya naye wano tajja kubeera ng'afuna ki awo obusiraamu ayinza n'okubuvaamu kasita obanga tokkiriza nti ennamula ya shariya ya bwenkanya kasita obanga okkiririza mu kuba nti ennamula ez'amateeka gali agensi nti ez'obwenkanya oyinza okuva mu busiraamu oba ntegerekeka naye bw'obeera ng'ogenza ekigero for example oli agala kulyazaamanya ttaka lyo poloti agitwala naye nga poloti ebiwandiiko by'olina era kuliko stampu za gavumenti chairman LC1 ye yakakasa nti ye poloti ye oluusi looya naye ate nga akozesa amateeka gali gaki gansi abakafiri ge bateekawo kati nga ne bw'onodde eno mu shariya ono tajja kuddiza hakki yo kuba gye bali ababbi nga basiraamu bannaffe baseeka naye ng'oluusi baki babbi n'ogamba kankozese ekkubo liri nga sikakasanga kubo tuufu wabula okwagala okukubyawo hakki yange olingi mukole ki ngimugyeko oyo asigala nga talina buzibu kubanga aba alwanirira hakki ye ebbanga lyamala nga takkiriza nti biri bituufu era mazima era ga bwenkanya ate ebbanga lyamala nga takkiriza nti shariya teramuza bwenkanya oba nkuzeemu bulungi simanyi kiba kitegeeza nti